The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kusawa mukaga n'ekitundu ez'Akalasamayanzi Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde mu ttaka mu masiro g'e Kasubi era yaniriziddwa minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala, sipiika w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule, Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi David Nkalubo, ssaako akakiiko k'olukiiko akavunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono n'abakulembeze abalala. Bw'atyo Mukuumaddamula atandise okulambula omulimu ogukyasigaddeyo okumaliriza amasiro g'e Kasubi era atandise n'ennyumba mu Zibwazaala Mpanga omugalamiziddwa bassekabaka ba Buganda era aniriziddwa bannaalinnya amasiro gano nga bakulembeddwamu Nnaalinnya Beatrice Namika. Nze Katikkiro wa Kabaka Mutebi. Kabaka Mutebi Kabaka wa 36 afuga Obuganda era ali ku Namulondo. Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi David Nkalubo ayanjulidde Katikkiro Mayiga bannaalinnya ab'enjawulo abakuuma amasiro g'e Kasubi. Bw'atyo Nnaalinnya Beatrice Namika ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ne Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'obumu bwe balaze mu kuzzaawo amasiro g'e Kasubi. Tuso kusima kwa feri Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu gwakoze wamu ne kabineti ye yonna n'abakungu bonna be yatuwa okulaba nti omulimu guno gukola ki gutambula. Mweyanziza nnyo Katikkiro nga gwe badde ogukulira emirundi minyona gye wajjanga muno nga tuli muno buli mwezi Katikkiro yajjanga wano ne bakola okulaba nti ennyumba eno ekola ki etambula era tukyeyanziza nnyo. Oluvannyuma Kamalabyonna alambudde emirimu emirala naddala ogwa Bbugwe agenda okuzimbibwa ku nnyumba mu Zibwazaala Mpanga, ekyoto Ggombolola n'ebirala. Oli oti wanna kinsige. Mwebale kuuma mulimu guno mulimu mukulu nnyo mu kibuga kino. Katikkiro mu kwogera kwe alaze obwennyamivu olwa bannakigwanyizi abamulima empindi ku mabega ng'obukulembeze bwe bututte ebbanga eddene nga tebumaliriza mulimu gwa kuzzaawo amasiro g'e Kasubi n'abasaba balekeraawo okuwabya abantu ba Kabaka. Kamalabyonna ategeezezza nti omulimu gw'okuzzaawo amasiro si gwa kufubutukira, gulina emisoso egiyitibwamu era ekiseera bwe kinaatuuka ng'omulimu guwedde gakuggulwa. Fenna kituluma naye gwe wekikulumira ng'osinziira bbinikira ate olwo ffe abali ku mulimu gwennyini. Ekintu ekitono gwe kyolabanga ekitono mu masiro kiba kinene kubanga kiriko emisoso egigenderako olw'okuba gano masiro. N'olwekyo mu bbanga eryo tetuyimirizangamu kiri awo, mpozzi ng'omulimu guyimiridde lwakuba nti ebikola tebiriiwo oba nti omulimu guyimiridde waliwo emisoso egirina okuyitibwamu naye tetuyimirirangako mu bbanga eryo. Awo nno wano we tutuuse ndowooza
omuntu wagambira nti tuli yaddeko ennyumba ndowooza mugirabye munda bwefaanana tuli mu bisembayo naye ne bwe ennyumba yo yakusulamu okusitula ebisenge n'okutereka kyangu naye engeri gy'omaliriza ennyumba. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti wakyalako ng'okuzimba kaabuyonjo n'ebiyigo n'ekifo emmotoka z'abagenyi we zituukira. Mulaba waliwo amayumba ng'ago yeetaaga okutereeza ekyoto ng'ekyo tekyaliwo kiikyo weekiri kirina bulako butonotono n'ensonga endala tulina okukola emmotoka we zisimba wabweru. Mukuumaddamula yeeyanze abantu ba Kabaka abawagidde omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi ssaako bannalinnya b'amasiro olw'omulimu gwe bakola naddala okulambika ebirina okugobererwa mu masiro gano. Neebaza abakozi omulimu guno ebbanga lino lyonna bwe tuli nabo Emmengo na buli yenna alina kyakoze okulaba nti omulimu guno tugutuusa wano. Bwe tunaamaliririza ddala buli omu ajja kuba musanyufu. Omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi gwatandika mu mwaka gwa 2013 oluvannyuma lw'okukwata omulimu ne gasaanawo mu mwaka gwa 2010. Kubeera ku buwangwa na nnono ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa February akatuli mu 2025 mbaaniriza suubira nti mwasuze bulungi gamba munno atannatuuka gambe nti ate munayi obuwangwa n'ennono bwagguse dda era okujjukiza nti tuli live on Facebook ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Wonna woba otusanze kozesa comment section osobola okubanga ate oteekamu endowooza yo oba ng'oteekamu ekibuuzo kyo kijja kubanga ate kifuna okwanukulwa nga show yaffe bwetambula bulungi nnyo. Abaisilamu lunaku luba lwa Juma sobola okubanga ate ofiisi za Allah akadde n'ogenda n'omutendereza n'omusinza n'omwebaza okubanga akyakuyambye okubanga okyali mulamu nga toli mulwadde toli mu ddwaliro ate nti n'ekirala buli kyokwatako oba kyoteekako emikono gyo munnange kitambulira ddala bulungi nnyo. Abazadde abasobodde okuzaayo abaana ku ssomero nammwe kya buvunaanyizibwa okubanga mwebaza Allah oba Katonda mu ddiini yonna w'omusinziza ne muwangwa bwo nga wasobodde okuzaayo abaana bo ku ssomero kubanga abamu bakyali waka bakyatudde. Abaana abayise ebigezo bya senior 4 ba UCE nammwe tobayozaayoza ate mmwe abagudde ate it is not the end of life musobola okubanga ate mugenda ne muyiga ekintu ekirala kyonna kyosobola okubanga ate otambulizaako obulamu osobola okugenda n'oyiga omulimu gwe skill ey'omutwe babiyita by'omumikono bya mikono nekidda mu mikono so osobola okubanga ate ogenda n'oyiga skill eyo ejja kubanga ekuyambirako ddala. Osobola okugenda n'oyiga okukola enviiri n'oyiga okutunga fashion ennaku zino abaana ab'obuwala beesala obuwero n'obeera nga ate otungira ddala bulungi nnyo n'ofuna akatale for as long as you're making sure nti ebintu obikwata bulungi ng'okolera ddala ebintu ebirungi. Abalenzi temugenda tubajje ate tuleme okusosola emirimu mbu guno gwa bwala guno gwa balenzi. Normally nze waliwo enviiri zenjagala omusajja nga yalina ozensiba kwaba nti azitegeera okusinga enviiri ne short hair ne short hair saa agenda mu saluni mukazi n'ansala enviiri bwe mba njagala short hair mba njagala omusajja yaba ansala enviiri naye badde omukazi nga yandeetedde fashion manjagala omusajja so nti tuleme kunyooma mirimu kubanga tujja kusanga nti waliwo abantu abatukkiririzaamu tusobolera ddala okukola ekintu ekyo ne tukijjayo bulungi nnyo. Uganda teri simunayi tekyali nsi tewakyalaba abakazi bakoota basereka amayumba bakuba ku birosolya abakazi bayita taxi tuzimba bavuga trailers bazimba so kati wakyali mulimu gw'abasajja kati abakazi kati baweereza mu toyi nga okusomera ebinnya bya toyi so kati wakyali mulimu gw'abakazi n'abasajja bavuga ennyonyi bakola ya kati wakyali sinne beekunyize omukozi naye nga njagala kuluventudde nabo mu studios olunaku lwaleero basobola okubanga ate batulamusaako awo no show yaffe etandike bulungi nnyo bannaye abamu tumanyire Valentines abamu mugenda kujja mungana isaagala muntu angamba mbisibikiririzaamu ebyo
gwe oba tobikiririzaamu it is up to you leka abantu ababikiririzaamu banyumirwe olunaku lwabwe ate ne bwoba nga tobikiririzaamu ng'olina munna abikiririzaamu muleke anyumirwe olunaku and by the way you compromise bwabanga kimunyumira omuweereko ekirabo olunaku lumutambulire bulungi nnyo yabanganyaniriza mukulu mukosa atulamuseeko awo no ne muzeeyi Apollo Sebutinde naye ajja kubanga atulamusaako kyannaku nti ate munayina olwaleero mukama waffe omulongo Bazanya Nengo tasobodde kubanga atwegattako naye eddoboozi lye tubeera nalyo mu studio byaddiddwamu so ndowooza tetukoze rookisi y'amaanyi nnyo era leero sijja kubuuza nnyo ogera mu bisoko kubona leero luli special naku lwa Valentines eri abaagalana n'abalina abaagala ne balina bebaagala olwaleero olunaku omu ku balangira bange lwe yazaalibwa omulangira Mukose Afaxad Rich Sams olwaleero mazaalibwa ge so olunaku mutabani wange mutabani we yazaalibwa era muyoza olunaku lwaleero nze nga kitaawe mwagala nnyo mwagaliza olunaku olungi omanyi bwe lutuuka yalumanja okuva Oktoba omwaka oguwedde agamba taata kimanyi nga Valentines etuuse so kati Mukose Afaxad Rich Sams nkwagaliza amazaalibwa amalungi mami akwagaliza amazaalibwa amalungi fane nekwagaliza amazaalibwa amalungi okulenga oli musajja naggwano omusajja ow'amaanyi omusajja omulwanyi namige omusajja omuwanguzi mu nsi eno omusajja oyo eyenyumirizibwamu nti buli byakola atuukiridde nga omusajja so yoga nkwagaliza olunaku olungi mutabani wange omwagalwa Mukose Rich Sams webale nnyo tabo betegeka nnyabo omwana omusosowaza n'ombuzaako n'ebigambo byena mugamba amazaalibwa amalungi happiest birthday Sams mukama akuwa ekyosinga okwagala mwenensi akuteekeko omukisa obeere omusajja omugezi ate omusajja ayagala ensi ye n'obuwangwa bwe weewaawo tweyanza nnyo tweyanzege yoga footballer waffe mu family muzeeyi tukwaniriza lamusaako abalayi baffe sanyusa nnyo okuddamu ate basinkana nebaza nnyo Katonda okutuusa omulenzi oyo ku lunaku lwe manyi bo bakuze ffe twabimanye siringanga bino sime Valeri yadde simayanzi ogiyise bulala muzeeyi si Valeria babyekanga bwekanzi awo nga tuvubuka bantu naye twayambalamu ku busaati awo mu bagalo frame amusayi tujja tuukawo soko namusize kuba tukeeredde kale bannyo balaba era neyanza nnyo bannaffe abatulaba bannange neeyongedde obaagala okuba nti no twekuumye mpola n'abantu nsaba mubeere bakkakkamu wadde abalala babadde ku baasidde naye muleke kwejaajamya nnyo muleke kukola ki abantu baleke kwejaajamya nnyo ffe betuze tubikola ki byonna tubiraba twali wano twalina emirembe gye twalaba eyo mu kinaana abamu gye bataalabako abantu ne nogamba kaka kikiwedde naye mwagendanga okumaliriza ng'ekintu kale tweyogereyo kale tweyanza nnyo tweyanze mumbejja oyogedde ku bigezi ebyakadda ebya senior 4 namuwala wange yamaze senior 4 yangambye tagenda mu A-level ayagala cosmetology beautification hairdressing ebiwe bityo yangambye nze yosaagala agendayo nkwegayiridde awagende senga muwagidde anatukola sajjare nga tokaddiye so nesiwaliriza nnyo nti nga bwoganye because kati ffe obuzibu tulina nti twakola courses nyingi naye ngaezimu tusatisfyinga bazadde baffe nga nabo tulina ze twagala oba okitegeera so kati nze omwana wake kumakina agamba nti esijagala ndowooza nze mwagidde simunaako obuzibu naye obuzibu nasanzeemu egrading twamanyira bire F9 simanyi biki mwamanyira wano D1 D2 kati nze mba excited nga mwana wanga result 1 nga manyi first grade
kati ngenda okusoma satula ya UNEB buli kimu nga kumpe buli yayise ayina result one eyafuna A B simanyi ayina result one kati nze nga excited ngamanyi yabade first grade kumbe fenna jumla katogo twagenda so ndowooza UNEB mutuyambe ne Ministry of Education but yigirize fenga abazadde batemetemere bityo tubitegeere amazimanzi yabade sibitegeere ekirala musinga tunajja anze grading eno ngojjeko kuba nti tetwabitegedde bulungi naye ndowooza egenda kujjawo amasomo agabadde galukyajinga exorbitantly nti babadde bagamba first grade zikinana simanyi zotwafunye bwezi tikati nga batubbiraawo ne batupiika ssente nga muzadde ayagala agende mu ssomero lye erigula grades asobola omwana we asobola okuba nga afiitinga musaya ate nti omwana wange ssomero lye yafunye grades bwezi naye bwe kiba nga balina grading nti gwe ofuna certificate buli eyali eyabitidde mu result one nti ali entitled to certificate goba wayise fena batugradingira nti ngojjeko kuba nti mulimu obunafunafu interest yawo amasomero gabadde gatubbiraawo nga wesimanyi examination fee simanyi biki kati nga n'omuzadde atwala omwana ku ssomero kubanga lina first grades nyingi so nze ndowooza nti ekyo kijja kubanga at least kitaasizaamuko akatonotono naye nga nekirala nsaba ministry yongere okusomesa abasomesa curriculum empya nti abasomesa bangi bambi tebanagitegeera bulungi kati kiringa nze nasale nfe twasoma nze okusasoma nasale naye nasoma abaana ngifenga A B C D E F G nga bitusoma naye basoma sounds nti omwana ganajja nawe simanyi okitegeera nti ewaffe bitakolanga so kati nti nga nasale basobodde okusomesa abasomesa bannasale ne bayingira mu eyo curriculum eya sound nabano basobozesa okubasomesa okubayingiza mu curriculum eno eya hands on nti omwana akula amaanyi ge wegali nti edda mwaberanga mu class nga bajeregoyo musiru tamanyi sciences tamanyi arts biki naye nti bano bagrading okusinza ku busobozi bwo nze ndowooza nti kyakijja tuyambako naffe omwana okumanya nti amasomo g'omu bitabo gano simanyi biki bisigasobola naye ate at least nsobola okuyimba nsobola okudduka nsobola okukola kino nti kijja kuyambako okusitula ebitone ebyabaana nga bakyali bato so muze olina kyobadde oyogera ku nsonga eyo education system bakama baffe naali basabye kubanga kati nina ebintu byenzijja njogera wano ne babisimbako ki nnyo essira education system ebaddewo ebadde nkyamu ne gye balaze sinaba ki sinaba kutegeerayo olw'ensonga tewalina mpagi we wayimiridde kubanga olina okumanya basic nti empagi gye tuyimiriddeko yeeno obusinziiro naye nga kyekintu kyenaali badde kyensimbirako ddala essira baali badde baddayoko ku basic ya astro ku basic yaki ya astro especially nga bakigase wamu ne culture ne bakola research omwana ne bamujja wansi nga bamanyi kikyakola ki kyayagala nakyamanyi banga bwogenda okutunulira endwadde zonna na buli kintu kyonna kiddayo mathematical integers za astro kati wane ekintu ekyo sinaba kulaba nti wadde bakiringirizaako kale tuyanze mumejja jawe ensonga ya Valentine lwaki toyagala nze njogere ku bya UCE yadde saabadde na muyizi nze ndi musomesa ali trained so ebintu byensoma binkwatira ddala nnyo nno so njagala okuyozaayoza abaana bayise ebigezo bya new curriculum kubanga be basookedde ddala okutuula new curriculum eno ate ne batulaga nti bayise by 98%. Abaana bonna abatudde ebigezo 98% out of 100 bayise. So tujja kwagala okusiima Ministry ya Education okubanga yakozeemu ekyo. Bwe tudda ku basomesa okuba nti tebannafuna nnyo skills zisomesa
competence based curriculum. It is because training wakusomesa curriculum enkadde. Because training jetufuna ku universities is we get that training okusomesa curriculum enkadde. Italian ya competence based. Really teacher based. Nti teacher ajja kugenda asome in theory kati bya asomye ajja transferring abiteke mwana. So kakati teacher nga ebintu bwaba abitegedde n'omwana bwalina okubitegeera basing on how the teacher understood the subject. So kakati kino ekyenjawulo ekiri mweno curriculum nti teacher ajja kujja kugambe nti biology olunaku lwaleero tugenda kusoma fertilization. Kati omwana namuwa topic genda okole research. Komawo ombulire wategedde ki kusinzira kugwe ngaidinge okutegeerako. Nti oba wano wakitegedde bubi kyetuyita competence based ekintu ekinyo mu kusoma. Ekyenjawulo nti university training ekyukemu. Byonna gye bali mu kutrainingira abasomesa nayo bikyukemu yali waguna ti abasomesa basomese okubutya bwe bayinza okubanga batukwate no competence based curriculum bagisomesa abaana okugitegeera obulungi. Kiyinza okubanga abaana bayise bulungi because Ministry of Education yabadde a little bit lenient nti it is a new curriculum tebagala kusuula baana. It is very possible nti kyabadde nti it is new curriculum tebagala kusuula baana bonna ne babayisa twafaulting tugambe nti baleta ebintu ebitakola abantu babitegeera yandibanga. It is one of the reasons zero kyojja kukiraba ku A level performance y'abaana tujja kubanga tubagoberera 2 years from now bajja ku performance y'abaana beyinza beeretya wojja okumanyira nti abasinga babayisa buyisa because it was a new curriculum. The Ministry of Education tayagala kwetekako omusango so yejjako omusango bonna bagende banalabireeyo. Ate nga tumanyi nti ku bonna abayise bitundu kwaba training bitundu 18 bagenda mu mikono mu masomero gano agasomesa ebyemikono. Bali abasigadde simanyi gye balaga bafumbirwa balagawa and government tefuddeyo kunoonyereza abaana tekifana kekyo ogwayegamba mugende but bweyogerawo obweyali kivanga buba nti bwogamba nti bagende banalabireeyo kati emyaka egijja tulina bakozi ki tulina ba inventors ki tulina ba entrepreneurs ki mu maaso kuba bwogamba bagende banalabireeyo kyo kitegeeza nti nejje tugenda abasawo tugenda okufuna bayingira tugenda okufuna like profession ejja kubeera tunalabireeyo Bwabangako engineer kwa plan y'ennyumba n'ogana ye mazima ddala ono omusajja yasoma ebintu bya planning n'abitegeera bulungi nnyo. So nti babeeramu abo ab'ekibogwe nga bayita buyise ebintu babayambako. N'ensongerera ku nsonga eyo kuba nti ate abaana abagudde balina kuddayo emyaka emyala ena sakategedde bulungi nanti luli abaana batuula ebigezo bya 223 bebaali bakonkludinga curriculum enkadde kakati ne baweebwa chance okutuula curriculum enkadde mu mwaka gwa 2024 abaali bagudde era nga bagamba nti bebasembayo okutuula curriculum enkadde. Obuzibu obuli ku curriculum empya nti omwana bwagwa senior fata ajja kuddayo mu senior 1. Bwebuzibu ekizibu ekikirimu kati baana bangi nnyo abatagenda kusala kugenda mu A level. Bonna abasinga bagenda ndowooza bakikoze abaana bagende mu vocational institutes kubanga bwe kigenda okubeera. Ne vocational institutes bazaagala naye tebazikoze eki. Tebazadde mu maanyi. Kyova olaba nti waliwo ekintu kyensembeyo okwogera. Ne baga nti abantu baddeyo ku astro. Bw'ogenda okunoonya abasajja bali baggalireewo okuyitimuka ba Nostradamus ugende ku ba Isaac Newton bali batambula ne astro. That is the basic education system. Era bw'ogenda okutunuulira amawanga g'abantu gennyini abantu abali mu kugamba abantu amaka gali ag'abazungu kizibu nnyo okusanga amakanga tegalina astronomy binoculars nenga zitunudde nowa waffe kati abantu baffe abali mu education system baali badde batunulira nnyo batandika wanga obuzibu tuziraba n'abalambuzi by the way. Do you know naye abantu tebakifaako naye nga eyo ye basic ya codes mu education system ne mu mechanics bakuba nti abantu balaba bulabi yingini biki naye fe abatunuulizi waliwo basic gy'otandika okutunula nogaa naye wano
kati entambula ya stars ezo mu bbanga yeraga kati ekintu kyengezako okugamba abantu tulina obwakabaka bino byonna ebyamasiro biki birungi naye obwakabaka kale bwali baddeyo ne Buganda Royal yali badde ne faculty yaki ya astrophysics nga balina ne astronomy binoculars kubasomeseza ki abaana faculty nga weeri kubanga obwakabaka bwonna governance yonna etambula na astro yekyo bola nti bali mu area 51 ugende Hawaii obwakabaka bwoyogerako eyo bibiteekako nyesera biroza nako and that's why chovola abatagala kubanga obwakabaka bulinganganga bwonolaba abarasha twalinanga eri abasajja bayitanga bakasparov nga mukuzanya chess bakabaka ebyo bikola ki numerology waliwo ebintu ebitambula ne astro ti omuntu ayinza okutunulira n'akubala n'akola ki n'akubala n'obwongo bwo n'abubala n'amanya nti obwongo bwe buli bwe buti kati ng'abasomesa bali abaasooka nalina omukyalo omwe nga atraininga abaana during holidays kati nemubuuza mukazi mukulu nemubuuza naye omwana ono nga ndaba munafu nanga nedda ti oliose n'okimbuza nange mbadde namulaba dda ye bw'aba ategeera atandikira ku left ng'ategeeza ki waliwo omuntu atandika okutegeera ng'ategeerera eno ategeera ku left ngadda ku right niwabeerawo n'atambula ng'ava ku right adda ku left kati gwe ekyo oba osobola okitegeera neyo omwana amulaba kyova don't forget nti waliwo omuntu asobola okuwandiisa emikono egi era n'akola ne signature kituufu ekyo okiraba naye nga gwe kigezeeko obadde okozesa guno omukono kati ebintu ebyo byonna bwe tunaaba tetunaba kutegeera kiki kye bayita astrophysics mu spiles za astrophysics tetujja eggwanga tetujja kusobola litransforminga baka kati nyina ekintu kyenalabye banze engeri gyenjogera nti njogera random China ebadde etandise okukola emmoloka ez'amasannyalaze eza charging system naye omusajja ono owezimbabwe bwe yaze yakoze emmotoka kugiteekaawo neyekyaginga ne pikipiki teyeetaaga masannyalaze kati ekyo kyokka ne ba Elon Musk beekanze ne bakigambiriza naye nga ebintu ebyo gundi ate yabyogera gundi wizard yakola alternating current ne yakola alternating current n'akola ne remote sensing gundi amanyi ebingira mu physics amuze tukuleka waliwo omusajja awo ebibuuzo bya muzeeyi bye bansindikidde wano nga gamba bingi nnyo byayogera abantu bye batategeera mu physics muze tukuleka nakulukuta Nikola Tesla alina ebintu bingi nnyo byeyakola ki byavumba bakulaga nga ali basically nga asinziira ku gundi ku Egyptian Empire pyramids era alina ebintu bingi nnyo bye basirikidde Mumbeja Ananda walagamba n'abagula ebigezo bennyini tebanabitegeera yes edda twakanikanga emmoloka neeyaka naye nga kwegamba nogawe yaseetya ne bakungiriza naye nga waliwo mistake onagambye si mu bubi naye ndowooza nti ne minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha ayinza okubanga talina kyamanyiiko yadde okalikulamu empya kisoboka kubanga yasomera kalikulamu mu nkadde kati nempya abaso analitegeerako ati kuba olaba nze atoleta bwoti nsonga ajja kubuuza ono ate ntya oli olaba gwe tonnategeera kati oli minisita kitegeeza kitegeeza nti olaba yasoma emyaka egyedde nnyo no
Nzalabanzi yasoma myaka ejja kumpi ko sibitegeera. Oli yasoma myaka ejja nga bagamba ne teaching practice tiyagikola ngasoma education. Ate yasoma nursery education naye mbone teaching practice tiyagisoma kubanga nalaba luli MP owachira municipality omukulu Nganda Ibrahim Semuju ngagamba ntali fit kuba minister of education kubera gwe nkoti ngagamba nti binje ebibulamu okuba nti ajudde kasowe ngama olabanzi yasoma koko emyaka gine ekyenda sikyabitegeera olabbo basoma mu gyensanvu mu gyenkaaga mu gyata hao okusoma nze nekintu kyenazudde mu education system n'abazungu bennyini kyemmanya abaali bamanyi baafa kakati bano abaddewo ababadde basoma ebibadde bitambulirwako babadde nga bali mu gambolindi kubanga tutuuse okukonvaginga tutuuse okutereza delta system ya convergence system netutereza intejazi zaayo nga abazungu tebategedde nga bakyakutte mundu bakola ki balwanagana kubanga ekintu ekirwanyisa abasiru butamanya intellectual talwana era kyengenda neŋŋamba abantu nti we are very lucky omuntu omu yambuuziza nti bw'oyogera delta system oba otegeeza ki kyenyini ng'okyogedde mu Luganda wano abantu kye bategeera nti kubanga w'ogamba delta system bo tebabitegeererako ddala kati ayagala okukimanya buli lw'ogamba nti kutereeza delta system oba otegeeza ki delta yali kati nga bwanawulira nti delta force amagye aga delta force crown ekifuula kabaka nti ayambala crown buli kuno ebeerako n'ettabi kati nga bw'onolaba statue of liberty the woman with 7 lampstand ng'ate akutte pistoki okumulisiza kati delta eya 7 jjukira nti ebintu ebisinga obungi abantu batandika okutambula ne 6 sense to 7 up to 13 omuntu oyo abeera wizard okutegeerako kati delta kyekintu ekiri obumu nga bakolera ki wamu kyova nti there is star and delta sun gear ye star main star kati delta system ze stars zekyajinga naye nga zirina okuba nga ziri mu sequence nga etambulira mu single solo ku kamandi yaki ya saani lidi kakati omwo mulimu bamalayika ye Katonda bateekamu okwongeramu omuliro biki lidi kubanga ate Katonda tatuukirwako so delta mu kutegeera nze nga bwe nkutegedde mu Mozeyi ze zino emunnyenye ze tulaba maazi Jupiter ne zikola delta kati ebintu byogere abantu babitegeera kakati nga bw'otunuulira nti okuva ku saani n'ojja ku ova ku saani n'ojja ku Mercury n'ogivaako n'ojja ku Venus n'ogivaako n'ojja ku ne Moon nayo star kubanga nze bwe ngenda okutunuulira Moon ndabikiranga bw'onogamba nti Moon yeekolanga stabilizer ku buli kintu kubanga ffe nga ffe ababeera wano mu center ya universe ffe mwezi tubeera nagwe nakwaga bwe gubanga oguzikira nga ekiro saa mukaaga nga tukula wegubanga oguzikira ku ssaawa 12 ez'olweggulo ku makya ennyo ate ku ssaawa 6 guba guddamu nga gwaka 6 gw'emisana guba guddamu nga kola ki nga gwaka ate ku 12 n'okukola ki kyovulaba nti eno ensi era ni competitive era nabali bwe baali batuwa enamba batuwa namba 13 kiraba kati wakyaliwo research kyengezaako ogamba bano abantu nti baba curriculum empya baali badde bagisynchronizinga ne astrophysics abantu ne basobola okuba nti baddayo okumanya kubanga n'endwadde tyovalaba nti waliwo mu moneka olinaga nti mu bbanga bweriti ndwala omusujja naye omusujja ogwo we gujja manya either waya zivaako oba
Kubanga waliwo bulwe nalwalanga omusujja okuva mwezi gw'omukaaga nga bwe ndwala omusujja nga manti kakati byononese gye bantanya omuntu obutakola ki omuntu obutafuna buzibu either nyinza ogenda mu banka nejayo sente nekyankalana netandika okuzigabira abantu biki bwe bityo lidde twali bakozi naye olwokuba nti no waliwo obulagajjavu mu famire ekirese obuzibu mu famire naddala mu Buganda nti Buganda yalemwa okukuuma famire nga bw'onolaba nti 12 clans bo batunulira ekintu kitya Bwakabaka naye ne batamanya nti famire zino ezikola delta system ku Bwakabaka nkulu nnyo. So Mosaic kusinzira bwonyonyodde nti buli stars ezo bwe zibeera nga ziri mu line yemu nga zikwata ye convergence system gye tubadde tulina okukola ki okunoonya ne tuzzawo covenant case mu Sheraton kati obalaba nti olaba Sheraton ya United Nations ng'erimu omuggo ne mubeeramu n'omusota kati omusota ogwo guddeyo ku representation yaki ya dragon bye bawulira nti gwe musota gwengo Mbadde kugamba nti guddayo mu history ya Katonda okutonda ensi. Bw'ogenda kati nga wabaddewo ekintu kye nabadde nnoonya eggulo ne ŋŋenda nga nnoonya ku Sphinx Egyptian Sphinx naye nagenza okulaba nga mulimu ekinyonyi kati nga bw'onoolaba kino ŋŋaali nga kubanga olina okubanga buli kiseera ŋŋaali yaffe eno ennyonyi ya Uganda ŋŋaali ekinyonyi ekyo kiringa ŋŋaali mu Sphinx ki yaba Egypt era nga waliwo engeri gye bakikola ki gye bakisinzaamu kyalina kubanga waliyo ne mu Phoenix oba mu Phoenix ate mulimu ne kakapa kati ebyo byonna bali abantu era abazungu ebintu byonna bye batambulirako byonna bibadde bibbe nga babibba muki babibba ku African continent era ekyo kubanga bw'ogenda okukola research noddayo noonoonya be bayita ba Grecians ba Plato bajjanga ku Alexandria ye wali university ne kati bannaddiini baga nti baffero baali babi nnyo ate baffero abalina fowasi kugamba nga bagenda ne baganda wazeeki ate ono omwana abamala ku university nga asomye bulungi ddala nga baga nti kati ize ffero kati ne tuba nga tukola ki kyenagamba wano olumu negamba nti mukyala wange yangamba nti agenda kusoma masakalamento konza ategeegaliwa nti ngenda kusoma waliyo sapule kusoma sapule ne mugamba nze sooka ompe caayi mala okwenywera caayi wange olyoka ogenda osome sapule naye ne mugamba ekintu kyogenda okusoma kyokitegeera ogenda kusoma scalements za stars kubanga buli star yeri ku sapuli wali bwetukwatanga bwesoma Bikira Maria Owesa Hajide Neema Mukama abe kati kiringanga abantu abasinga obungi kye batamanyi omusajja kiba kizibu nnyo okumusanga ng'ayambadde ebyomubulago necklaces bazambala ennaku zino lwakuba nti nno naye omusajja yennyini era abantu banno bambala chain naye omusajja yennyini era banno bakola ki naye ate omukyala addayo mu kitundu kiri ekikye kayali omukyalo oyo ogenda okwetegereza nga ate esemidaali yennyini omutuufu kati kiringa n'abasajja okwambala earrings because earrings omuddu ku mukazi wa waka mu bisa by'obuddu nti watolanga omukazi omuddu gweomusajja bakusanko ekyo omukazi bamumulanga amatu nti bakusanga mu kkubo bamanya nti ono yasula ebbanja n'alimalayo ery'obuddu
obona akyali muddu kati ffe olwaliwo bwe tubiraba ne tukoppa fena ne tuteekako earrings nga tulaga tuli baddu so eriyo ebintu ebimu bye tukoppa naye nga tumanyi ebintu byatulema abantu ebintu byabalimu okukola ki okutegeera omukazi ogenda n'omusanga ayambadde necklace ya bbeeyi eriko diamond biki naye nga oli takikoze eki takitegedde waliwo wano mu Buganda waliwo ekikomo kye bagula ekya ivory ekyessanga ly'enjovu ekyeru kati ekikomo ekyo bamanyi okikola ne kibeera nga kitunuliganyisiza emitwe ebiri nga bw'onolaba omusota guli ogwa gundi so omusota ogwo bagusibako n'obulongo bwa kasolya omusota guno gwakirumira mpuyi bbiri namagoye era bw'otuulira omusota ogwo bw'ojjukira gundi we baagikubira ng'eyakayakana World Trade Center kaleezo kubanga yali eyakabweti nga mwe baagisibira akati ne wabeerawo n'ekintu ekirala waliwo ekintu ekirala ekitambula nti omuntu agenda n'ava n'agenda mu America ne bajja bamuwa green card ng'eri ku representation y'obulongo yabki era wana amaka gabeera mu bulongo in fact ne bwoba nga wawasiza oba mukazi nga mulongo kiba kizibu nnyo omusota ogwa nawandagala obutajja waka lwanaafumba nga zizza omuzigo yagenda yaddangayo ewaabwe kati mukudda nga jjane n'enkota y'ettooka agyetise neki naye nga the following day mu kufumba omusota gujja era bwe baagulabanga bagende nedda oyo muko nga bajjayo bakibbo nemwanyi ng'era omuntu oyo abula ninkati olwokuba nino mu magnetic dices tetumanyi bintu ebikola ki oyinza okukeera ku makya ewammwe nga buli seera olaba emisota egyo egya kirumira mpuyi bbiri mumanya nti mu nnyumba mulimu abalongo ababanja singa babanga sibasibe olaba omusota ogwo ogwakirumira mpuyi bbiri endowooza ensonga education tusooke tugiwunzike kuba tunayo y'amasiro then ne valentines eriyo abagyesunze nti lwaki tugyogerako eyingidde nnyo kati mu buwangwa bwaffe ekirala nti bwe tujja wano fe tuyinza wano ebintu ebitubikirizaamu naye abantu tuweereza abantu ab'enjawulo nti bwe tujja wano for example nyinza okuba nga nzikiza mu buwangwa nenda eriyo omulokole eriyo omukristaayo eriyo omukatuliki eriyo omusiraamu naye nga mu byetwogera mubamu kyayigamu kimu bibiri so tujja wano nga tuweereza abantu bonna so gwe obanga okkiriza mu buwangwa neno twogera ku busiraamu tonyiiga ate bwe tuba nga gwoli musiraamu nnyo oba oli mulokole nnyo twogera ku buwangwa nennono tonyiiga kubanga tetumanyi videos wezikoma era tutuzilimitinga nti zino zabalokole bokka zino za banono bokka nedda so tubyogerako bino lwokuba nti bwe bulamu mwe tutambulira ffenna aye tuze tugaane ffenna tuli lwa mukwano oyagala toyagala we are a product of love yes oba oli musamize oba oli musumba oba oli father oba oli bishop ffenna twazaalibwa out of love oyagala ne waliwo abatazaalibwa out of love be batono nga when mama wo ya forcing anti be batono yeah but that's still later on mama wo sama yakwagala niwankubadde bamukakanga okay nga muli awulira kimulumiriza kimuluma but oba yakuzaala nagamba sina kyakukola omwana wange kamukuze so nti eyo still love nti Valentine's eno cutting across nti etwaliamu ne agape love nti tekuma ku intimacy yokka naye egaziwira ddala so izo kubanga mama ogwo totenga Valentine's wo izo kubanga sister wo izo kubanga kitaawo izo kubanga mwana wo so nti tuleke kukiteeka mu bracket ya muange mu oba mu nsonde emu nti abagenzi okwegadanga bokka be balina okujaguza Valentine's nedda so it's a broader perspective wendabye muzeeyo olwaleero
Ekibuuzo kyensoose okumubuuza muzeeyi wali okuziza ku Valentine's Day. Wetwali ntandika okumanya Valentine ndozaawo nga mu 90 ki Sematimba oyo yabireetereza Pirwa Sematimba. olwo baali bakyali kundi CBS tenaba kujja bali ku gundi ku 91.3 Capital. Sitatandikira ku Capital nzijukiranga ku Capital oba ku Ssanyu awo we baali ne batandikiriza eki ebintu twate naye nga mu kyaki byaliyo olunaku olwo lwabangayo Ngera mugenda ko olunaku ne musaba ne muwayo bagendanga naye kati ffe olw'okuba ndi ffe kubanga kwegamba Katonda atulaze bulazi nti Katonda baba akyusa ebintu bebikola ki olunaku n'abazungu balukola ki babeera nalwo nti omuwala ayinza okuba nga alemedde awaka kati ayinza okuvaayokko kwolwo olunaku naye gwasibagamba gwasoose okulaba n'amukwasa ekimuli yamutwala bintu byalinga byakwewangulira abantu bwebiti gwasoose okukola ki okulaba kati ngaera bw'onoolaba nti abazungu abo balina ebyama bingi kubanga n'omwana omuwala alina engeri gy'ayita n'embwa kati ng'embwa eyo erina representation gyereeta nti she's a Cinderella kati ffe ebintu ebisinga obungi tukopa bikoppe kyekugamba nti ebintu ebimu byali byadde nga birina ku level ya primary nga bikola byonna biyinvolvinga astro teriyo kintu muntu kyakola ku nsi kuno kiina wekikwatagana ne waggulu era bw'ogenda okwetegereza kubanga nze buli kintu kyonna ŋŋenda bwebeera ne my free time era mbeera ku TV nentunulira bukatuuni bwendi bayo omuzungu agamba ebintu bibiri wandiika oba okuzanya katuuni omuddugavu takola ki ffe buli lwe tutunulira katuuni tulowooza nti buntu bwakisirusiru bw'abaana bato naye nga bubeera ne message bubeera neki waliwo olumu nali ndi ne mukwano gwa tunywa omwenge mu bbaala ku Magies Bemenga awo kati nga nze sibifaako kumbe mukwano gwange ye yali amonitalinga nga waliwo katuuni emu enkazi nga yeeyita Jawbreaker ebiseera ebyo bitandikira okugamba mu biseera ebyo nga tutandika abantu batandika mukazi oyo akuula binnyo you remember katuuni n'agamba nti wayi katuuni eno ng'egamba nti yeeyita Jawbreaker ng'eyogera n'ensajja nekola kwegamba ebintu biki bingi naye tetubimonitalinga era nze kyobulaba nti abaana mbalekera Liberty eraba TV naye nenetegereza biki bye balaba kati mulimu katuuni ezitandisa okuba nti zo zizanya ge za LGBTQ jukira nti omwana buli lwakola ki bwabiraba kati kibanganga ng'omwana bw'oba wakamudelivalinga n'ava mu ddwaliro takwatibwako bantu abeera special naye kakati ebyo byonna bigenze bivaawo oli muno yasuza atagala n'abantu azze ng'akwata omwana agiddeko ivo gwe ng'omulekera omwana ng'amukola ki ng'amusitula ate oba wategedde gye yasuze munnange kati ebyo byonna byabanga byatwekisize naye kati olw'okuba nti abantu batambula nga bakola ki bwe baagala ne tusanga nti tutomera gwe n'okunoonya obulwadde oba ku mwana nga bwayingira dda ye nga nabano ba astrologist be tulina babbi kubanga bali bennyini tewakyali bano abaliwo baki babbi
naye kati tulina okuddayo to rectivate tuddireyo ddala emabega tunoonye kino kyegenda ne bagamba nti Obwakabaka bwetusaze guno mulimu gwabwo okubanga basomesa abantu mulimu gwabwo naye kati juzi nagenze n'okuwulira nti ate n'omukazi abadde afaayo okuyambayambako ti ate bamuwadde emmimbiri nembiwuliraawo emmimbiri tetunnagikakasa muzeeyi totoleetera okubanga nawulidde mbwabu naye mbu nze nedda kirungi nti nina nankani midiya yiino mbu n'abagereka bamuwadde emmimbiri mbutavunaanibwa olidde kali ebintu byabo nabo bayinza okugamba nti kawiza gundi bwafa taddibwa takeberwa mumanyi waliyo amateeka agali egindi eyo egindi gyotegedde omuntu abanga afudde aba afudde takola tuli ku programu takeberwa basawo ey'obuwangwa n'ennono bwe tukomawo tugenda tutandika waliwo ensonga y'okusaako obuyambi naye waliwo kampeni endala etandise okuleetebwa naye tujja kugyogerako yabulabe ennyo eri obuwangwa bwaffe naye kale bwe tukomawo gyatandikiraawo tujja komawo ne video gye tujja tutandikira ne video gye tutandise nayo programu eno ey'okubanga Katikkiro yalabiseeko mu Masiro e Kasubi tujjukira omwaka oguwedde yaliyo n'atusuubiza nti amasiro gakuggwa ingidde tegannaggwa era kale we bali yaddeyaddeko so kati omuntu yeebuuza tubadde tusuubira yaddeyaddeko babadde tusuubira nti amasiro gayina okuggwa agatwanjulire mu butongole munaye kuno yakukulumidde luli yakukulumira abeegulama batuleyo ku bubenchi nga bamwogerako kuno yakukulumidde abeewa naye nga tuli kubuwangwa ne tumulamuko katono nnyo tekomawo The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Mala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Sokulikeyo mu kuwummulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri programu yaffe obuwangwa n'ennono tubeerawo every Friday essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 era tuba twogera nsonga za buwangwa gwe munange oba olina ekibuuzo kyoba olina ekizibu kyoyitamu naye nga kikwatagana ku nnono oba nga kyekuusa ku nnono osobola okuba nga ate otunoonyaako nsobola okuba nga tuwabula we tusobodde we tuba tetusobodde ne turefaringa ne tukola referral sobola okuba nga ate fenna tuyigira wamu ensisi nyangu ntera nnyo okubagamba wano nti tulwanagana n'amaanyi amabi ge tuba tetumanyi nako ate era abalabe baffe abasinga gye mikwano gyaffe bantu abatulikubanga kumanyi
bamuyita kuwalana omuntu oyo akuli ku lusegere yasinga okuba omubi ennyo era yasobola okukola akabi kubanga asobola okutuukirira bwaba bamutumye okujjako olugoye asobola okufunako asobola olusikako ng'ekigendererwa kintu kirala nnyo ddala so munnange kyenva mbatera nnyo okubakubiriza naye twetanire nnyo obuwangwa bwaffe sobola okuba nga ate tutambulira wamu mu mbeera etanyigiriza nnyo luli twava wano nga tugambye banaye tugroundinge amasanyalaze kati saawa eno omuliro mungi abantu abasinga bali mu kuwulira amasanyalaze mu mubiri oba olugoye olwambala n'owulira nga amasanyalaze gakuyitamu kwe kugamba naye grounding afuna akaseera jjamu engatto zo tambulireko wansi ebikomera bye tusulamu ennaku zino birina pavers so ofuluma ekikomera kino tambulira wansi ku ground yensonga lwaki nkugamba groundinga sikutuma kutambulira ku favors kuba ku tiles naye tambulira wansi ddala ku ttaka obuyinja obwo bukunyegenyegeko sobola okuba ogetinga into with mother nature mpozi yambozizza kiba kituufu okubanga omukyala ali mu nsonga n'abidagala kusinzira eddagala litabula so tekisinza eddagala kiri anaaba kusinzira nze kyemmanyi eddagala ly'emikisa tebalinaaba ng'oli mu periods bw'oba weeyambulula it is okay naye bw'oba onoonya ng'onaaba mikisa tonaaba ddagala ng'oli mu nsonga ezo naye oba olina byewejjako ekyo kiryoke nnyo kiri fine kubanga wali eri tuba tufulumya obukyafu oba butuli mu mubiri so bw'oba nga olina kyoyagala okwejjako ezennaku ziba nkulu nnyo okubanga ate ozikoleramu emikolo bwe gityo naate bw'oba onoonya mukisa ate si kirungi nnyo kubanga era onaaba eddagala eryo ng'oli mu nsonga zaffe ezo liba terijja kukola ku nsonga ey'okuba nti abatuliraanye be batukola ekibi abangambye ngambe abalabe bafuna batugoberera nti bayitiriza nnyo okukola olugambo ku mpewo ne lubaale abageza okukola ensonga nti ogenda for example n'osiba omulongo katugeze n'okutambuza ensonga zo bulungi nojja notandika okutambula bulungi ensonga zitambula nakukwanya ku banno mumbejja nsolaba nongo namaze njakoze bwe nti kati nzizaako kino nzako kiri bangambye mbagambe nti bannange oba otambuza ensonga zo oba mutambuzanga famire oba otambuzanga omuntu mulekeraawo okola olugambo mu lubaale abantu mwebe abeeteddeko obuzibu n'atuuka n'okwagala okubba ajjabba omulongo wakusiranye oba ajje amuyiwemu ebibi enkanamu so nga bagamba nti bannange mwegendereze oba otereza lubaale oba otereza jembe oba otereza omulongo bannange mubeeko n'ebyama togamba tokuba nti mumbejja mukwano gwo nnyo olwokuba mukola naye mwenna otandika okujja wano weererejje nga wetereza bannange babangambye mbagambe mugakuleetera obuzibu bwe mutajja kusobola kuwanirira ffe abamu bwe tugenda okuvaayo okwogera ku nsonga zino tukikolera mu kusomesa kubanga ffe nze siri musawo naye omulimu ogwange gwe bampa bangamba oli bagamba olikola ki tuyambe tukwatagane olikola ki naye lubaale tayagalira ddala kumwogerako tayagala kukola ki kumwogerako byama byatwekisize era nze kati nga nvaayo wano kumira nsanafu bwe mba nga mbabuulidde mba nkoze mistake bankoze eki mistake kyo kyama era ekindeetanga wano okwogera abananyini buvunaanyizibwa benina okugamba ng'abataka ebika byayonooneka ebika byakola ki kubanga kati nze n'omukulu w'ekika kyange tamanyi takola ki tamanyi era tamanyi nteekoteeko za kika zitambula zitya ku lubereberye tamanyi na kika gye kyava kutuuka mu buwangiro bwa Kobaani kyava mu kika ki takikola ki takimanyi so abantu kino nkibakubiriza nti ate bw'okola empewo tomala gazigirayo buli muntu buli azze n'omulaga jangu olabe nze wentuuse kibanganga bw'onoogamba bwe tuwogedde nti bw'ozaala omwana nga muwere
tomalaga muwa buli omu. Abantu balina ebizibu byabwe biki bingi era kyova olaba nti mu Buganda ne bwe tubanga tufumba bijjulo ng'onookyaza abantu olw'okuba bonna tobeesiga first priority akalo akasera kagoyebwa ne kateekebwa mu kabbo ne kabeerawo kati baba abategeera ensonga ke basooka okukwatako ne beegema ekyo olaba nti mu Lubaale wabeerawo abantu abakaana waliyo okukola akasera naye kati abantu abasinga obungi wano bagenda ne balowooza nti ebintu bya Lubaale bintu byangu bintu bya Lubaale si ekintu ekyangu Lubaale tebamumanyiira sigwe wamusookako egamba sigwe wansookako sipayo zimeka ezibaddewo kati golyoka otandika okuva eri omanyire Lubaale ng'omuteeka mu lujjudde kiringa nga abakwata emmundu n'alowooza nti amaze emmundu Lubaale emmundu z'amaanyi Amerika erina ennyonyi 40 bitu buli emu ya biliyoni 2 n'ekitundu kwata biliyoni za dola biliyo ziteekebwa wano mu Uganda emifuufu yonna kumpi mu Kampala eggwamu 2 biliyoni naye bagikubidde bagikuba okuva mu Afghanistan ne bagikuba mu Middle East babakuba Abayudaaya babadde beepanka babakuba kati bwe ntunuulira abaana balaga nti nze ffe tetuzannya ffe tulina emmundu kyeki kyetuganda ngenda neŋŋamba waliwo omwami omwe yagenda alibula ye yagenda n'agamba nti te muzungu tagambwako ani atagambwako atya talina kyali talina kyali yetegeka nnyo n'akola za aircraft carriers naye Africa eriko missile Muzeeyi ndowooza nti yakyogera nti abazungu balina bye bayamba Africa nti Africa teli in position kubanga egamba kati nga wano president yatugamba tetwetaaga America ffe tusobola okweyimirizaawo ne Trump yasibya n'eddagala ly'abasirimu ne tuwoloma oyo naye nze mulabye era mu myaka gyange ne mutunuulira kubanga yajja n'emyaka 2 mu 1986 nali mpeze emyaka 2 yes mutunuulidde bwe nti ayogera kino akola kino wano agenda n'atuula mu conference y'abantu n'ayogera naye ayina enge ku muntu omuntu Katonda taagala muntu wa fitina amuwangaaziza olw'okuba nti yajja n'agwa mu bantu aboonoonyi wano tewannaba kubeerawo ndi musajja muganda ddala kaswa tewannaba kubeerawo wano ggwanga ly'abantu bakyamu nga Baganda yes nva mu lunyiriri oba nva mu nnyumba y'abakulu mpagi nva eka yabwe mu Bwakawuma ewa Sozi mu Bwakawuma ewa Sozi mu kika ky'Ekkobe ffe tubeera n'omulongose waswa ffe tutambuza ekitundu kyaki wadde abamakobe beepanka kino nkyogerera wano abamakobe beepanka baliki beepanka baliki naye be bantu Abaganda ffe bantu abasembayo okubeera abaki abakyamu so nga Katonda yatuwa okulabirira buli kintu Muzukulu wa Majimbi Kalege atabusemba basoke batuwe video ya Charles Peter Mayiga buli kimu Katonda yakituwa netandika kizanyiramu ku ssaawa 6:30 eza Kalasamayanzi Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde mu ttaka mu masiro g'e Kasubi era yaniriziddwa minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala, sipiika w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Lwagamugumbule, Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi David Nkalubo, ssaako akakiiko k'olukiiko akavunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono n'abakulembeze abalala. Bw'atyo Mukuumaddamula atandise okulambula omulimu ogukyasigaddeyo okumaliriza amasiro g'e Kasubi era atandise n'ennyumba muzibu wa Zaalampanga omugalamiziddwa bassekabaka ba Buganda era aniriziddwa bannaalinnya masiro gano nga bakulembeddwamu Nnaalinnya Beatrice Namika. Nze Katikkiro wa Kabaka Mutebi. Wenda.
kabaka wa 36 afuga Obuganda era ali ku Namulondo. Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi David Nkalubo ayanjulidde Katikkiro Mayiga bannaalinnya ab'enjawulo abakuuma amasiro g'e Kasubi bw'atyo nnaalinnya Beatrice Namika ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ne Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'obumu bwe balaze mu kuzzaawo amasiro g'e Kasubi. Tutuuse okusiima kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu gwakoze wamu ne kabineeti ye yonna n'abakungu bonna be yatuwa okulaba nti omulimu guno gukola ki gutambula. Mweyanziza nnyo Katikkiro nga gwabadde ogukulira emirundi minyona gye wajjanga muno nga tuli muno buli mwezi Katikkiro yajjanga wano ne bakola okulaba nti ennyumba eno ekola ki etambula era tukyeyanziza nnyo. Oluvannyuma Kamalabyonna emirala naddala ku nnyumba muzibu wa Zaalampa ekyoto Ggombolola n'ebirala. Oli otyo wannakinsige mwebale kukuuma mulimu guno. Katikkiro mu kwogera kwe alaze obwennyamivu olwa bannakigwanyizi abamulima empindi ku mabega ng'obukulembeze bwe bututte ebbanga eddene nga tebumaliriza mulimu gwa kuzzaawo amasiro g'e Kasubi n'abasaba balekeraawo okuwabya abantu ba Kabaka. Kamalabyonna ategeezezza nti omulimu gw'okuzzaawo amasiro si gwa kufubutukira, gulina emisoso egiyitibwamu era ekiseera bwe kinaatuuka ng'omulimu guwedde gaakuggulwawo. Ffenna kituluma naye gwe bwe kikulumira ng'osinziira bbinikira ate olwo ffe abali ku mulimu gwennyini. Ekintu ekitono gwe kyolabanga ekitono mu masiro kiba kinene kubanga kiriko emisoso egigenderako olw'okuba gano masiro. N'olwekyo mu bbanga eryo tetuyimirizangamu kiri awo, mpozzi ng'omulimu guyimiridde lwakuba nti ebikola tebiriiwo oba omuyimiridde soso girina okuyitibwamu naye tetuyimirirangako mu bbanga eryo. Awo nno wano we tutuuse ndowooza omuntu wagambira nti tuli yaddeyaddeko. Ennyumba ndowooza mugirabye munda bwefaanana, tuli mu bisembayo naye omuntu yenna ne bw'oba ozimba nnyumba yo yakusulamu. Okusitula ebisenge n'okutereka kyangu naye engeri gy'omaliriza ennyumba. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti wakyaliwo emirimu emirala gitannakwatibwako ng'okuzimba kaabuyonjo n'ebiyigo n'ekifo emmotoka z'abagenyi we zituukira. Mulaba waliwo amayumba ng'ago yeetaaga okutereeza, ekyoto ng'ekyo tekyaliwo kiikyo weekiri kirina obulako butonotono n'ensonga endala. Tulina okukola emmotoka we zisimba wabweru. Mukuumaddamula yeeyanze abantu ba Kabaka abawagidde omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi ssaako bannaalinnya b'amasiro olw'omulimu gwe bakola naddala okulambika ebirina okugobererwa mu masiro gano. Neebaza abakozi omulimu guno ebbanga lino lyonna etulina b'Emmengo na buli yenna alina kyakoze okulaba nti omulimu gutugutuusa wano. Tunaamaliririza ddala buli omu ajja kuba musanyufu. Omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi gwatandika mu mwaka gwa 2013 oluvannyuma lw'okukwata omuliro ne gasaanawo mu mwaka gwa 2010. Kera ddala ensonga eyaviirako amasiro ago okujja tennamanyikwa okutuusa olwaleero. Twaliko waneno mu studios emirundi mingi n'omulangira Nakibinge Kekimbugu omulwanyammuli tezikya 2 muzzukulu wa Kabaka Mwanga Kirevu Ntende Daniel n'atutegeeza nti amasiro ago tegaliggwa. Mu mwaka gwa 2017 Katikkiro Charles Peter Mayiga n'atutegeeza nti amasiro agagenda kuggwa mw'ogwo omwaka. Negagaana naddamu n'atutegeeza mu mwaka oguwedde gwaka gwa 2024 mu mwezi gwali gwa 8 gwa 9 n'agamba amasiro gaggwa ogwo mwaka. Olunaku lwa leero amasiro tegannaggwa naye ng'era njagala okutegeeza nti UNESCO ekoze omulimu okulaba nti amasiro gaddawo nga bwe gaali ekiyinza okuba nga kizibu mukko. Actually, Mulangira Nakibinge waliwo ennaku zebasooka emyaka gye basooka otuwa Katikkiro n'agamba Mulangira Nakibinge n'amwongeramu omwaka n'amugamba nze nkwongeddemu omwaka gwe wadde nze nkwongedde mala gumu wegaliggwa nga sinze Mulangira Nakibinge ndowooza ne bateekawo n'akakalu n'asaba n'akakalu n'okutuusa olwaleero
tegagwa amasiro kati gagana nga tunagenda ntumiddeko abebbinikira mu Kikyusa mu Luweero district omukulu omukulu gye yagambye abebbinikira kiri Kikyusa sub county mu Luweero so ndowooza omuluka oba kiyengo okay naye nga bwe watyo nabanzijukidde bulungi naye nga abebbinikira mbatumiddeko nnyo Luweero mu Kikyusa ekibengo mbatumiddeko nnyo. Katikkiro wa Buganda we yali Kalenti kati yawamba obuvunaanyizibwa bw'abataka Abaganda kye basooka okumanya ti n'ekitundu ky'Obwakayole nakyo nga tekiteredde naye tekikoze eki tekiteredde bo balowooza nti ekitundu ky'Obwakayole buli muntu ajja kuva eri akola obwaki first priority kyekigobya gundi ekigobya jjajja wa Buganda Kayiira Gajuule avaayo agazetinga mawulire agamba nti waliwo bakabaka ababiri abalina okugibwa mu masiro abalina okukola ki okugibwa mu masiro kubanga Buganda bwobanga ogitereeza olina okusooka ogigobamu obuko kati tewayita na weeks zaali tewayita mwezi Kayiira Gajuule ne bamukola ki ne bamugoba naye ng'ekituufu tulina bakabaka aba be tulina okusooka okujja mu masiro era ne Muteesa yali talamye kumuziika awo Kiteewa Mutebi yali talamye kukola ki kumuziika n'olwokuba nti Buganda ebaddemu abantu abalina ebyama byabwe mu deep state kyova olaba nti bafuba nnyo okulaba nti Obwakabaka tebutereera abalina ebigendererwa waliwo abantu abali mu Buganda nga bo bansikirano balina ekintu kye bakuuma okulaba nti Buganda tekola ki kubanga bakimanyire ddala bulungi nti Buganda kaseterera bwapa Obwakabaka bwabwe bwonna obwensi era abantu abo mwabalaba nga masiro gayidde naye nga teba kugamba nti Lubaale sitaani mwabalaba bannaddiini mwabakola ki mwabalaba bannaddiini era neeri mu kutandika okutta Mwanga bannaddiini bali ne basaapolo saapolo mu Protestante baasitasi mugwanya baki bakatuliki bapangapanga bateekawo olukiiko lwa Kisekwa kooti ya Kisekwa kooti ya Kisekwa teyaliiwo era nakakati kooti ya Kisekwa yesala emisango muki naye nga si ya nnono kati emisango abasoowagananga mu Bwakabaka emisango bagimalanga Kabaka ye yakolanga yasalangawo emisango ati lwakuba nti lino Obwakabaka buli obwemabega bwali bukoze eki bufudde naye naŋŋanda nnyina yalina Obwakabaka bwa Mmengo nga yasala emisango n'akola akasera bwe kyabanga kiganye ne bagamba nti kati gujulidde gwa Kateebe musango ne bagusindika empanga ow'Amagunda ne bayenga eddagala mu manvu ne baliwo abawozaŋŋanya Saabataka bw'abakulu Mpagi n'aweereza ki olubugo didde ne kati bano bagenda ne baddira ebintu ebisinga okuviira ddala awo ku Kiwa ne baddira ebintu era ne bagenda ne babiteeka ku Ssaabasajja naye nga bya nnono. Kati muzeyi njagala okumanya amasiro gano okubanga gadraginga ebbanga eddene obuzibu buliwa wennyini mulimu ekibakutte mulimu ekikoze eki ekiba mulimu kigoye balina okusooka okugyamu obuko mulina okuvaamu balina okulekamu balina okugyamu Mwanga ne Sir Edward ne balekamu Muteesa ow'Olubeere ne Chwa
be bananyini masiro temugenda mu mwana mugenda mu jjajja aha mugenda mu mwana na muzzukulu kati amasiro kyali badde na kya bbeeyi nnyo kubanga sente zebabidde ku masiro abo oyo Katikkiro sente zebabidde ku masiro zaali badde nga n'amasiro gewamala juzi Abangereza bakomezaawo n'abalongo ba Buganda n'eŋŋoma ne bazizza bikyali mu museum oyo Katikkiro mubbi anti yeetadde mu ntebe ez'okutereeza ebitali bibye asala avaayo kati ekika kyaffe ekyekkobe yakibuzaabuza n'ateekako mutumba era namufuula omukulu w'abataka naye omukulu w'abataka mu kkobe ayambala kifundikwa oba ayambala kanzu ate akomagira kabaka ekifundikwa ate yayambale ku kifundikwa zirategedde muzeeyi obusungu buyitiridde oyo Katikkiro omubbi Katikkiro addidde bizinensi n'agiteeka mu Bwakabaka addidde naye bwe tuba tusamira bakubuuza nti akampa wooko neki eggaali neki buli sikando yonna ey'obubbi Katikkiro agirimu ate tiwaliwo bujulizi bw'abanga ye mutuufu tunoonye omusawo ddala bakole akasera ekiki mu lubaale wa Buganda mu lubaale wa Buganda bw'abanga yeepanka tuyite abasawo mwebali bakole akasera oyo mubbi oyo be bantu abatuggalidde zendyo ogenda otya mu kika ky'ekkobe osalimu omusango gwengaani talina musango lwa nsonga nofanyisa bwalina bamuwa buwi si yabwetikka si yabusaba juzi be bakola obuvuyo bwe bakola temwavaamu mundu obuvuyo bwe bakola mu kuwozanganya emisango emmengo bosalya tetuna bujulizo bulaga nti ekyassa bosa kyali kyokusawana oba waali mulembe gwalina ogwafiirako bosa mundu yaviirayo kwani huyu Katikkiro oyo muyaji kati tekitegeeza nti bwokuba gwava ku mulembe gwe nti abimanyiiko ebizibu bya Buganda okuba nti yeesibye tetambula oyo Katikkiro Buganda terina kabaka Katikkiro yasalirawo yeddiza obuyinza bwonna yabukwata n'abweddiza yeefuula olw'okuba nti nno yali ne Katende ne balayiza kabaka kati yeefuula nti ye Ssaabataka talina buyinza ate abujjawo tumulaba kati kabaka agenda kweza gwali mulabeeko nti yasembeza abataka yayogedde nabo yabadde nabo mu lukiiko yagguddewo omwaka twaguyingidde kabaka yagguddewo olukiiko yaggulawo omwaka kwa 31 ffe tumulaba naye ffe tujja kuma byoto naye mayiga gy'olikkira amazima ga Katonda mu ggulu bwetubanga tetuli bazzukulu banjuba Ssebyoto bwetubanga nze Apollo nga siri muzzukulu wanjuba Ssebyoto nga sirina kyenkoze nga nze bajjajjange babeeranga mu mbiri ng'omulimu gwakuteeza kubanga Buganda ebeera ne twekisize naye mayiga otumanyidde nnyo lwaki temusimako mayiga tumanyidde nnyo temusima Katikkiro kubanga yesi Katikkiro asinza okuwangaala natukogamba nti gwe balina okusooka okulaba nga baagala okulaba kabaka anti kabaka weebwe kale kabaka weebwe ali baalaba ki mayiga oliba olaba ki n'abaana bo ate abaana oteesemu abaana bajjeemu abaana bafa kubanga Buganda edde deep state agigali abaana bajje mu nsonga kubanga katugambe Katikkiro Charles Mayiga ayingiza ebyobufuzi emengo muntu omubati ate simanyi Bobi Wine nti ate biki Katikkiro n'omuntu mufere muyaye mubbimu si mufere muzeeyi ejja kimenyawo kubanga si mufere nze nkugambye bwe mbanga siri muzzukulu wa Njuba kubanga nampole menze eno muzeeyi bwe mbanga ndi muzzukulu wa Majimbi Katonga
nga nsamirira emisambo gya Buganda twagala tulabe Katikkiro gy'anaamalira. Tuyite audio y'omulongo nga ayogera ku okungojja empewo z'ebukojja kuba ensonga tujja gisobola okusinziira naye gatuukidde ekintu ekizibu ennyo mu byuma tuwe audio ya mulongo kigongwazanya nayo ng'atusomesa ku kongojja empewo y'obukojja naye gatufuukidde ekintu ekizibu ennyo mu Buganda. Mbalamusizaako mwenna abatuwuliriza era nyongera okubeebaza emirimu gyonna gye muze mukola byonna gye muze mukwasaako ettaano okuba nga mulaba ensi ebamu enkyukakyuka ey'omuggundu. Kwebaza ab'ekitongole ekya Alternative Digital okuba nga tebasudde gwa batumu okuba nga batuweereza n'okuba nga batukumaakuma era n'okuba nga banoonya ekyo ffenna ekituyamba okuba nga tufuuka ekirungi eri ensi eyo eya Tonda Namugereka gye yatuwa. Nagutyo sijja kkoowa kumukubiranga muzira na ttendo nti agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ate tumutenderezenga mu buwangiro bwaffe nga bwe kyali mu lubereberye na kaakano na bulijjo ne mu nnono zaffe n'obuwangwa bwaffe tube nga tumumanya era nga tumutegeera weewaawo. Nga nsookera ddala ku kibuuzo omujju asobola okukongojja empewo z'ebukojja. Kituufu nnyo 10 ku kinnaakyo omujjwa asobola okukojja empewo z'ebukojja era asobola okutuulibwako omuzimu gunnannyini ensonga oba omuzimu gwe tuyita kabaga nsonga ogwo omubereberye oba emmandu eyitibwa nnigi embereberye sebingi wa bintu naddala nga omwana oyo yazaalibwa bwa nnamunigina oba ng'omwana oyo yakulira mu bwebolereze nga teyalabirwawo. Kisoboka ne bwaba mulongo ne bwaba kasowole ne bwaba kato ne bwaba kizza kabe muwala oba mulenzi asobola okutuulibwako amaanyi ag'ebukojja era n'agaweereza. Kijja kitya amaanyi ago kubanga tujja gaweereza? Ebiseera ebisinga bakitaffe baba banyaga oba nga tebasobola kutuukiriza nnono na bulombolombo bwa buzaale obw'ebukojja omwana yazaalibwa ng'okugeza okutwala ebitokwanja omuyinza okuba mwaye okwaffe okwabalya emmere naye ng'okwanja kuli okw'ensonga mu baali tezaatuukizibwa mu buzaale. Wayinza okubaawo ery'obulongo n'ebbanja ery'obulongo obutono nalyo lireeta empewo ezo okuba nga zeefuga ejjuba ly'omuzzukulu oyo n'aziweereza. Waliwo ekitundu ekirala kye tuyita okuzza omukono emabega okw'omwana oba okubonekerwa oba okukoona akagere. Bamaama ebiseera ebisinga tutera okubagamba nti si kirungi okwambala mu mpya fuuka endebwa mu mpya nti ago amazzi ettondo kasita litonnya mu mutwe gw'omwana kabe wabula kabulenzi bweswaga oba bwetwala ne weekanga ng'omwana oyo mu buzaale obuyinza obwo bumubanja. Bwe kijja ne kiba nti gy'azaalibwa ku kika baamuboola, kitegeeza n'obutonzi obw'ebukojja obubadde bulina obuyinza obwo nabwo bugenda kujja bwetuumiraawo butandika okubanja mu buzaale naye ate nga bumuwa obuyinza n'ekkubo mu butonzi. Kyova olaba mbagamba nti omujjwa ye nannyini lubaale era omujjwa asobola okutwala empewo z'abakojja be zonna zonna n'azizza. Asobola okukukumba obugagga bwonna n'abwezza ate nga buli omu azaalibwa ku nsi kuno oba ku lubaale kuno mujjwa.
mu lujja azaalibwa jwa mu ntya z'abajjajjaabe abazaala maama gy'asibuka. Ensonga endala okujja ne tulomba bakaddulubaali oba bannajja kulera ne tutabataliza byabwe oba ne tutabawa mbugirizi zaabwe. Weekanga nga ebitone ebyali badde biweebwa mu luggya lw'omwana oyo maama gy'azaalibwa, ebitone ebyo biweereddwa abaana. N'ensonga endala okubanga tetwayanukula kukoowoolwa kwa buyinza obwo ne tububukaza nga twesulirayo ogwa Naggamba, ate omuzzukulu oyo n'ajja n'akola obutabaazi mu butonzi bwa Lubaale, obw'Abalongo, obw'Emmandwa, obw'Amayembe, Amazaale, Amatonde n'Amatabaale. Weekanga obuyinza obwo buweereddwa omujja oyo n'abanga ye Nakatagalanga oba Nakatagala. Mu nsonga ensonga okubanga mwanyoomoola ebiraamo by'abakadde bammwe mu lugyo olwo maama gy'azaalwa. Katugambe nga jjajja ayinza okugamba nti omujjwa muwadde oba nnyina muwadde wano, mwe ne mumuyisaamu olugaayo ng'aseeredde oba nga awummudde oba ng'ajja omukono mu ngabo, mwe ne mukola ebyammwe. Empewo ziri nga tezinnadda mu bwamwoyo nga zaali mu bwannyama nga zikyali ku nviiri z'oyo omulamu, zikomawo ne ziramulira mu bw'emyoyo ne ziddamu ne zibanja oba ne zigabula ebyazo mu bwamwoyo. Kyekyo kye bagamba nti oliiridde ku luggya oba oliiridde ku kkubo oba oyonkedde ku kkubo, tinootuukiriza obwakajjumajjwa, kubanga omujjwa ayitibwanga omujjwa kubanga ye yajjanga amajjwa ga kkojjaawe mu kuva okutabaala. Ate bwe yavanga nga mu luggya, kubanga we twakulanga twakuliranga bukodya bwe bwakolanga ensonga eyo nga tutandise okuvubuka oba omwana w'obuwala ng'atandise okufundula. Kale nno ne batutuuma erinnya ly'omujjamajjwa, gwa ge baayitanga amajjwa. Mu nsangi zino ge tuyita amagwa olw'enkombojjo y'olulimi lwe tujja twogera. Kale obwakajjumajjwa n'emikolo egyakolebwanga egimu eba mwaginyoomoola ne mutatuukiriza biraamu oba ddaame kye lyagamba, oli yaddanga nga mu bwamwoyo n'ayita mu mayembe ge, n'ayita mu misange oba mu mmandwa oba mu mizimu, n'agabula ekyo kye yaleka agabudde mu bulamu mwe kimwamma omuzzukulu, n'amutabaalira n'amukolera ebyo. Ensonga endala eyinza okuleeta omujjwa okubanga emyoyo gye bukojja gimuwamba ate nga agikongojja, okubanga asumuludde obukalu bwa Lubaale we mwali mwasiba oba n'asasulira amabanja ga kitaawe g'ataasasulira, nammwe agammwe ag'abakojja ne bamaama ne bajjajja kojja obufu obwatambuliranga awo, n'asumulula obukalu. Bwebanga yali ntinte yali ebanjibwa nga yali yasiba akakolo n'agisasula, yali mpawo n'agisasula, ndiiro n'agisasula, oba lutabaala omuzzukulu oyo n'alutabaala. Kale amaanyi ago ag'obutonzi n'obuzaale n'obuwunde busooka kuwayira ye ne bumukulisa nga embaga eyaliweereddwa omuzzukulu oyo, ne bumuwa obuyinza okubanga abakulembera. Kale ky'ekintu ekijja kitutambulirako mu buyinza obwo okubanga tutandika okufuna emmandwa z'ebukojja okubanga zituwamba ne zigoba emmandwa z'okukika. N'ensonga efundikira eyo ddala nti omuzzukulu ku bukojja ekika kye tekikyuka, bataata ne bakyuka emirundi 8 oba 10 asigala wa kika ekyo. Kale yaba omuzzukulu ddala. Kale kiraga nti yaba Lubaale ddala omutuufu, obulongo obw'emisange obw'emikangwa gyonna, emizaale n'emitonde n'obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo bonna ng'obukumyekumye wamu, aba ayina obuyinza bwabwo mu butuufu bwabwo obw'obutengerera.
ndowooza ensonga zitegeerekese bulungi nnyo mpozi nga mulina kuba waliwo twagenda nga waliwo yabuuza ekibuuzo nti omuntu asobola okungujja empewo z'ebukojja era wakuzikungujja nsonga ki eziyinza okuviirako omuntu okuba nti empewo z'ebukojja zimutuulako ndowooza ofunye ekyokuddamu ebisingako awo oba ng'obyetaaze tumuyinde Friday jja bajja bana bakkiriza nako nnyinza okakwatako akatonotono naye najja nayongera okukola ki abantu basooke bamanye nti ekintu kyebayita lubaale kyekintu ekisembayo okubeera n'ebyama abantu basooke batunuulire ekkobaane lyakolwa litya lyakolerwa kwani lyakolerwa mu nsonga ki omutwalo ogugenda ogula omukazi gwaki mukyala olwokuba yabeera n'ensonga in most cases yakolerwako ekkobaane baye ennimiro ekola ki esooka era kyobulaba wali bagamba nti munabe mutukule nga muva okusiga amuvudde muki n'ekitundu kino ekyobwerufu bwe tuba tukola ekkobaane nga tuzeeyo mu bwannambi kati ne bwobadde olaba nti no Buganda ebadde yatagala netuuka wano si yokka ye yatagala nsi yonna yakola ki yatagala kubanga wankaaki wa Stargate ya Universe Alteration Command eri ku Venus Nambyani na Mirembe naye bwe tuba tusooka okukola first consignment tuddeyo ku hatcheries ne tukola ekkobaane oyo yateeka obwongo ne bubeera ku reconnaissance anyina mirimu ebulimu ojja kusanga n'abava abagamba nti bava mu nnyonyi ennyange nga information gyenna tebagikola kubanga waliwo information gye tufuna ku buwangiro bw'olubereberye kasolya mayanja kivulaba nti abenyonyi bagamba nti mpa omuggo gwange newerekereze mukyambadde mulimu engo ye mayanja okiraba eri gwe bayita hatcheries era omuntu eba ogenda okwetegereza ddeyo mu Apollo the sun god nolokuba nti nabo bagenda bakyusa ki bagenda bakyusa amannya nga bw'onoogamba nti eno bamuyita Nyabingi eno ne bamuyita ani era ebintu ebigenda bikola ki bitambula naye waliyo abaana ate waliyo omusambu omulala ogwa Serious Sister omuli omukazi kati ate bw'ogenda okunoonya omukazi oyo ng'ataddayo mu nyina mwiru kyobulaba nti era ab'embogo balinamu Namuddu ate ne mubaamu nnyina Abagabe kati ebintu ebyo n'abantu babikola ki tebafaayo kunoonya naye oli bagamba Abanyolo so kyetulina okusooka okugoba first priority bwekiri waliwo abuuza nti omuzukulu Nakabiri Joy Rita omuzukulu Nakabiri eyanni bannange naye muyambe omuntu ewa jjajja wange ndi muzzukulu omuberyeberye asooka tojja kumuyamba wegerezeeko anti nga ndi wa jjajja wange gereza ku baana b'ozadde nti bwe bazaala no nze jjajja wange nanti kyenkugamba nti omwana we abeera Nakabiri kati omwana wange ewa jjajja wange aba Nakabiri bwenze kale kalegeze nga bwokyagadde muzeeyi alina abazzukulu yabaageza kati nze ewa jjajjange gwe muzzukulu asooka omwana gwenzaala naki Nakabiri omuzzukulu omwana gwanaazaala ate ajja kugenda mu bannakasatwe gwe ewa jjajjaawo gwe muzzukulu asooka omuberyeberye kati bw'onaazaala
omwana abana bona azaala ogwo mujiji bajja kuba na kabiri tubale tukyayogera ku nsonga netugireka mu kkubo bajjajjaffe ekyabazisangayo abazzukulu okubanoonyeza abakazi nga basinziira gye baakola ekkobaane kubanga omukazi ono alina empewo zajja nazo ng'omugula alina empewo zakola ki ezitajja kuleeta bizibu mu famire kati kyavaddayo eri naye gye yawasa n'alondayo ki n'alonderayo omuzzukulu omukazi anaasobola tibowaanaba bagoloba bava mu nsi abantu abanaakuuma akasolya babakola ki kyobera nti gwomaliriza in most cases gwomuzzukulu omaliriza nga ate gwozaala kitaawo kubanga gwoba osikiddaani n'empewo ziri gwoba wazisikira naye ala tugenze abantu ne baagala okukuba akaggi omwana bamubulamu kitaawe okwesooka kanjijewo ekibuuzo ky'omukyala Olisha agamba baŋŋamba nti jjajja wange omukazi azaala maama yali abanjibwa nusu 10 baale nti era nze nnina okukisasula naye nze sibitegeera eyo miliyoni emu tagama nti nusu 10 ze waafu 10 kekakadde bakyogera mu waafu era bwobanga ogenze kusamira lubaala oyo omukadde nagamba nti njagala waafu 10 ebeere miliyoni etya emu mama wange abuuza bwembanga bwekiba nti abaana bange be bannakabirye lwaki babeera bayita jjajja wange nti maama kaakati fenna gye bwenkana jjajja azaala jjajja azaala mukadde wange either abataata wange oba abamaama wange nti nze jjajja wange tandiika obuko naye jjajja wa jjajja azaala taata wange ate mulinako obuko bwe bityo bibeera nti oba nkimunyonyola ntya nti gwe jjajjaawo mama Olisha jjajjaawo tomulinako obuko naye abaana bo balina obuko ku jjajjaawo naye ate balina buko ku taatawo oba ku maama wo bwekityo bwe kiri era akasolya akajjajjaawo abazzukulu bo tebalina kola buyambyone naye ate gwe maama wange Olisha mu kasolya kajjajjaawo osobola n'okuleetawo omusajja oba omusajja osobola n'okubasizaamu kubanga oli abamugandawo ababba like momuli kumuzimu yeswaki gwe osikira jjajjaawo naye ate abaana bo tebasikira maama wo tebasikira taatawo ate tebasikira jjajja azaala jjajjaawo abaganda balina obuzibu mbuuza nti twafuna obuzibu tutya tuli cognizinga nnyo essimu ng'ogikutte muki naye netiwaaka yaayo kibala nti smartphone zirina buli kintu kyonna zirina enzigi windows amadirisa zirina intel neziba ne android ebyo ebintu bisatu biki bya mugaso nnyo kati ne lubaale bamutunulire ng'essimu eyo gwokola ki omuntu okusobola okuba nti obwongo bwo butegeera nga obw'essimu kubanga toyinza kugamba ssimu toyinza kugenda mu windo ya whatsapp toyinza kuyita mu windo yonna ndala okujjako ng'oyise mu yaki ne lubaali bwati bwakola ki teri shortcut bw'oba oyagala shortcut byebiyembe byo byolaba ebyakifaalu kale katuleete odi endala ebbanja mu lubaale ensonga tuze tugisomesa naye tegwayo naye eri yabuuza ng'abuuza nti ebbanja lya lubaale lyo lijja litya era nisasula ntya kale nabyuma tuwe odi ya mulongo nga nakyo nekibuuzo akiddamu tuwunzikira enteekateeka ya leero.
Olwo yabuuzizza ekibuuzo ekirala nti ebbanja lya lubaale kye kiki era lwaki otambula ku mu lubaale emmandwa n'ekugamba oba ejjembe ne likulagula oba jjajja w'abaana n'akulamula ng'akugamba nti oyina ebbanja mu lubaale era lubaale ajja atya okuba nti atubanja ng'ate si ffe twamuwola. Nabagamba mudda mu puroguramu zaffe ezasooka nti omuzzukulu yenna waba atemba ensonga z'abajjajjaabe oba ng'atamba ensonga z'abajjajjaabe mu buweereza obwo atambulira mu migerengejjo gy'abajjajjaabe egyo emibereberye mwayitabira mu bwerinnya. Ekitundu ekyo ky'obwerinnya sijja kukigenda nnyo kubanga nakinnyonnyolako ne mbagamba nti eyo erinnya yeetuumwa era weetuumwa weebwa ebyayo oba sasulwa oba n'eriyirirwa ebyayo n'ebanga ebukala ate neewandaaza n'ekola emirimu gyayo nga bwe yateekebwanga okugikolebwanga. Kale tujja tutya nti tufune amabanja gano nti ekitone kye kintu ekiweebwa omutume. Omutume y'omuntu ava mu kantu kintu muntu oyo Tonda Namugereka gw'ababbulukusizaamu omwoyo guli omuto ogutuula mu mubiri omuto ate ne guwangalira mu mubiri omuto ng'ate gwo mukulu. Kubanga buli biro ebijja bibaawo omwoyo ogwo guba gusoma ebiro ebyo olw'enkyukakyuka y'amagera g'obudde. Y'ensonga lwaki guba muto nti lubaale tumutendeka ne tumusomesa eby'ebiro ebyo ebibaawo ate naye n'atuddiŋŋanya atuza ebitone ebyo eby'amasomo agaayita. Kyova olaba nsiba nti bannaanyiza nga mbaga nti tulina ekitundu eky'obutonzi obubereberye, obuwange obubereberye n'obuwunde obubereberye. Obuwange obubereberye bwe butambulira mu buzaale obwo bubereberye nti ne tuba n'ogwo omugigi ogwaddirira omubereberye okuva mu biro ebya Muwawa ne tujja mu biro ebya Ttonda ne tujja mu biro ebya Kantumuntu ebyatambuza obwamuwanga Landa. Ebitundu ebyo nsiiba mbyogerako era nsiiba mbittaanya nga mbinnaanya okubanga mubifuna mu butuufu bwabyo oba mu bukalamu bwabyo nga bwe biteekeddwa okubeera. Tikati ekitone ekyo ekiba kikuweereddwa kye kirabo Namugereka Ddunda Kawamigero oyo kigambo kibe kyajja atuwa ng'ayisiza mu bikuze oba mu migerengejjo oba mu makubo ag'enjawulo. Nja kugeza nti ewammwe mwali bankuseere oba mwali bampola okuzaawo oba okwebeezaawo nga kyali kizibu, naye mummwe ne wavaayo jjajjammwe eyaweebwa ekitone eky'okuweesa mu Bwakiini oba mu Bwakaweesa oba mu Bwakawunde. Ogwo ne gufuuka omulimu gw'ennyumba eyo oba ogw'olujja olwo oba ogw'ekika ekyo oba ogw'olunyiriri olwo nga olaba ne bagamba nti ab'engabi bayunzi nga boolaba bagamba nti ab'obutiko babazi ti oba ab'embogo bakongozi oba ab'obutiko bavumuzi oba ab'ennyonyi basomesa oba ab'ente baweesi. Kale kijja kitambulira mu migerengejjo egyo nga kisinziira mu ntya, mu lunyiriri, mu mituba, mu busolya oba mu nnyumba nga kijja kutambuliramu eky'ekitone. Ne gujja ne gufuuka omulimu eri mmwe ab'ennyumba eyo. Kati lubaale oba obwattonda obwo bussiza obwamwoyo. Y'ensonga lwaki ekitone tebakisoma busomi ekiba mu ggwe era kizuukuka mu ggwe. Era omuzungu kyazze atusingako nti ye azuula ekitone mu mwana mu mwoyo guli gwe mbagambye oguba omuto mu mubiri omuto, n'ajja ng'azukusa ekitone ekyo n'ajja ng'akizimba. Oyo aweebwa ekitone eky'omuggundu ensasula yaakyo erina kuba ya muggundu nti jjajjaawo akujjukiza lye lino ebbanja mu bwa Ssekabanja erikubagibwako n'ojja ku mulubaale n'akugamba
nti Lubaale yakusumbuwa. Kwe kukuleetera omulogo, kwe kukuleetera omulaguzi, kwe kukuleetera omuluuta, kwe kukuleetera n'omuvumuzi, kubanga nabyo bitone bya Tonda Namugereka. Kwe kukuwa omuzaana akuwulira, kwe kukuwa abaana abalungi, kwe kukuwa abagazi ze tuyita enkerembejje oba enkerembe, kwe kukuwa ezzadde ly'abalongo nga bayina obusobi obubaliko, simba enkya n'ofuna amakubo agazitwala nga tegeeteekedde, kwe kukuwa ensimbi ate n'akuwa n'obuvunaanyizibwa obuzisaasaanya neweekanga enkya n'ogamba lwaki nfuna ssente naye ate amakubo agazitwala ge mangi. Tiryeryo ebbanja mu bwa Ssekabanja jjajjawo kwakujjukiziza nti kati nakuwa kino ng'obuvunaanyizibwa bwo bwe buno, ng'okuwangaazaawo ekyo ekintu kye nakuwa lino ly'ekkubo lyange lye walina okukwata. Y'ensonga lwaki lwemma ntandika okubasomesa mbagamba tumukubirenga ettendo era tumusinzenga mu nnono zaffe, mu buwangiro ne mu mpisa zaffe, kubanga buli ggwanga eryatondebwa lirina omugerengejjo gwa mwami oyo obwabbulukukiramu mu bwobwo obuna oba mu bw'obutaano obw'ebitone ebyasookera ddala. N'ekyobulogo, ekitone eky'obuvumuzi, ekitone eky'obulaguzi n'ekitone eky'obuluuta. Tekitone ekyokutaano kye kitone ekibu ebina kye nabagamba the Lord of the Ring oba the Lord of the Talents. Ekyo kintu nzize nkyogerako ne bwe mbadde nsomesa, bwebwo obwamuwanga obwakalanda obukuwa obuyinza ng'osobola okuloga, ng'osobola okuvumula, ng'osobola okulagula, ng'osobola okutabaala. Kyova olaba omuntu oyo atuula mu kitone ekya Ssemisange ng'asobola okulamula mu nzikiza ng'ate asobola n'okulamula mu bitangaala, nti amayembe gamuwulira, emizimu gimuwulira, sange gimuwulira, ate nga n'ebitundu eby'obulongo bimuwulira kubanga biba byamubbulukukirako mu bw'ekitone ekyo. Kale Lubaale ajja atujjukiza mu bwa Tonda, kubanga Lubaale yettonda buyinza, yettonda byonna, kubanga lye lyali ettondo eryakutondooza gw'okufuuka omutume okuba ng'ojja ng'oweereza ensi Katonda. Mu bw'ettondo obwakalanda, mu bw'ettondo obwamuwanga, mu bw'ettondo obw'ennyondo obwakakasa nti gwe omusajja ojja kukolanga bw'oti, gwe omukazi ojja kukolanga bw'oti, nti gwe ntonaakolanga nga bw'oti, ti gwe onaaliibwanga oti, ti guno omuddo onaavumulanga kino. Bwe bwa ssenteeko obwateekera ensi ti kale buli omu ayina ekitone ate buli omu ayina ebbanja. Nti bw'atyo Lubaale bw'ajja ng'atuwa ebitone. Ekitone kye kintu ky'osobola okulyako ebbanga n'ebbanga ne gufuuka omulimu. Okwegereza ku nze nti nsomesa ntuukiriza ekitundu ekya jjajjange Sserukeera Kawumpuli, nti ate ntabaalira abazzukulu ntuukiriza ekitundu ekya jjajjange ekyakatabaazi oba ekitundu ekyabamweyana, nti mpangira abazzukulu ne ntuukiriza ekitundu ekya jjajjange Muwanga. Mu bwamuwanga bonna mwabaatudde, ne ntula mu kitundu nti mbukaza ekitundu ekyabalongo, ne ntula mu kitundu ekya jjajjange Ndawula oba ekya jjajjange Musoke, ate ne ntula mu kitundu eky'obuweesi kye kitundu ekya jjajjange ekya Ddungu oba jjajjange Kiwanuka, nembasobola okubokaza amayembe ne mbagamba nkina nti tewali atayina bbanja lya Lubaale, naye ffe tuyina okwenoonya ne twezuula ebitone ebyo ebiba bitubangibwa n'oddayo kwogwo omwaliriro gwa jjajjaawo omubereberye mw'oyitabira ogw'erinnya eryo eryakutuumibwa ogwakoowoola omwoyo ogwo mu migerengejjo mw'otambulira ne guba nga gusobola okwanukula n'oba ng'obukaza ekitone kyo mu bwa Lubaalewo oba mu bwa Lubanga obwo bwayakuwa. Y'ensonga lwaki tukola ebijjulo, y'ensonga lwaki tugabula abaana, y'ensonga lwaki amayembe agasalira tugasalirwa, y'ensonga lwaki ekitasalira tetukisalira, y'ensonga lwaki jjajja akeera enkya n'akugamba mpenka namo yange nze yange bagimmambako bati oba emmambo yange, y'ensonga lwaki okeera enkya ng'olina okutuula mu so, y'ensonga
bakyokeera enkya ne bakugamba nti bunda abalongo bange nti eryo liba bbanja mu bwekitono obwo jjajja wakwanukule nga asizi mu bubeeye obwakuyitibwa. Kale kyekyo bannange, emirembe gibeere ku mmwe emirembe gyonna ennaku zonna. Ekisa kya Ttonda Namugereka kibalondoolenga, oyo ayina empiima entuufu n'enteera afunenga ekirungi, n'oyo asobezza asonyiyibwenga era addibuzibwenga ku lutembe amamirwenga kisa. Okuttiŋŋana n'okuyiwa omusaayi ekyo kive jjajjaffe Namugereka mu bwayakuwa akivumirira. Twagalanenga era tukuumaganenga mu ntya zonna, emirembe n'emirembe. Loze ensonga zitegeerekese bulungi nnyo era wano wennyini tugenda kubanga ate tusiibula busiibuzi abatulabye olunaku olw'ensonga zadde mukusaba ofunzefeko Mozeyi Sebutinde yakwatira. Kale tubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala yonna gye tutandikidde okubanga tusoma kaseera kano akokuba nti tubalekawo paka olwokutaano olujja okuddamu okuwuliziganya ku nsonga z'obwongo nnono. Mbeebaza mwenna abavuddeyo ku nteekateeka yange ey'okuba nti njaguza emyaka nange bwe nabagamba tujaguza nga tudduukira abo abatalina mwaserezi abakateyamba abalwadde ba autism, amanyi obulwadde bwa autism, n'abo abamu ku baana abali mu byalo eyo nga tebalina bitabo, tebalina bintu byokozesa ku ssomero. So gwe wenna alina omutima omugabi, omutima ogw'ekisa, omutima ogusaasizi, oba oli mukwano gwange oba toli mukwano gwange, nkwegayiridde tugenda tandika okukuŋŋaanya ebintu ebyo nga March 1 paka nga 1 May. So gino emyezi ebiri tujja kuba tubikuŋŋaanya. Bwalina kyonna ky'osobola, kebe paadi, kaye ebitabo, kazibe engoye, kaye ebyakulya, sukaali, mifaliso, sabbuuni, munnyo, byonna by'osobola tujja kuba tubikuŋŋaanya ne ssente enkalu okulaba nga abantu bano nabo tubazzaamu akamwenyumwenyu. Sijjaguzangako mazaalibwa naye gano musazeewo nga njaguza n'abo abantu ab'ekikula ng'ekyo. So gwe wenna kyonna ky'osobola osobola okuntuukirira ku 070 800 2M2 070 800 Arnold at 40. Ensonga eno ewagiddwa Digtalk TV era aba Digtalk ombeebaza okubanga musazeewo tukwasaganye tuzeeko akamwenyumwenyu eri abantu abo. Kamansukira nkaddiza Muzeeyi April Sebutinde tujja. Tubeebaza nnyo bannaffe okubeera naffe. Temugamba nti tuli bakambwe, gezaako nnyo okubalumiriza nga tumaliriza nti mukume ebyoto. Eyo nsonga nkulu nnyo. Ekyokubiri, ow'ebbango bw'otamuwemukira tamukola ki? Teweebikka. Abasajja abadde batwala ggwanga naye ng'abaawe wali ekkubo, muffe mwennyini mwe babadde bakubye ekkubo. Buli lwe tunaavayo ne tulegeza nga mumanya weero wooli ecupa ya bbiya oginywedde, oyingidde mu Sheraton, okyakadde benzo ozivuze, naye abazzukulu bo mubadde balabi balungi okuva wali we tutandikidde ku ssaawa 2 ate paka ne tuwunzikidde show yaffe y'olunaku lwaliro. Ekibuuzo kyo bwe mba sikisomye, next Friday tugenda kuba nga tukisoosowaza. Ngenda kuba nga mbiyitamu show ng'ewedde era Friday eddako tujja kuba nga ate tutandikira ku bibuuzo bwe bityo naddala ebya YouTube ndabyeyo ebirooto. Unfortunately tesobodde kuba nga ate tubiyisaawo. So Friday ejja tujja kuba nga tutandikira. Nja kubaagaliza weekend ennungi, Valentine ebanyumire. Oba toyina mwagalwa, oyagala maama we, oyagala taata w'abaana bo ne mikwano gyo, toyina kubanga ate omukwano ogulaga muntu gw'oyagala yekka. Abantu abakwetoolodde abo nga si bbaawo oba mukyalawo osobolera balakusinkana enkya saa zigenda kubeera 12 tujja kuba ku show yaffe eyitibwa Talk era wano mu studios ate ku Sunday tubeera ne political days, biba bya bufuzi era awo nyinyi nja kugalira ebirete happy birthday era Wangala omwagalwa w'abanje mubeere bulungi mweraba.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.